Hajjati Zuula omusango gwe yawaaba nga wawabira bbaawe Haji Ali munnange gwandi mufuukira akabasa anti ge tufuna ku Newspack Channel galaga nti ttiimu ye etandise okuba nti no egulirira abantu ge tufuna galaga nti munnange ttiimu ye oba ttiimu ya Hajjati etandise okugulirira abantu era nga batandise okufulumya ssente okuba nti n'abantu bano basala eddiiro babeere ku ttiimu ya Hajjati Zuula ge mawulire ge tuli mu kufuna mubamu munnange babadde baperereza era babadde basasuddwa kwekuli full figure katubere nga tukuwa akatambi kano ne kuno 2 million biri era wenva ngenda ku police nangamba omukyala bamuyita namuwaya ani magure namuwaya Regina zizino ngangama njagala wagira omukazi njagala obere timu mukazi 2 million zizino kuno ngenda ku police lwaki nazo nesimu nga njagala kubibalaga ngenda kumuwa wabira nesene steke ku police era namuze message njagala ogisomera abantu ngenda ku simu bisomera abantu ne mugamba nyabo sente zo zino ziraba mugende munonyemu omulamuzi asobolo mugende munonyemu lawyer musasule lawyer mbene ba lawyer balungi ekyokubiri munonye ne aksi munonye ne panga aksi ne panga obuyagazaji banti katuli baleka ki ehoyi nebagamba munonye panga mugulemu ne aksi musobolo okubeera n'obujulizi obumala nga buggumidde naye nze munnanga I'm not after money supporting accordingly to what I see. Atenachi nalabye nagenda ogenda mu weekend nga abantu ba celebratinga bakube ngoma bazina havuddemu aji banange fulu figa nga muzina nanga abantu bayina naku ati banange okutegera siku abona naye mwekake kino kibagamba bulijjo mugezeko mwekake omuntu okutegera naye kwa kuganya gezaako try figa munange omwewuliriddeko munange mbu babadde bamugulirira era nga bamuweereza ssente eziwerera ddala millions 2 ate bwe tugendako ewa Honorable Nsereko avuddeyo n'alyoka agamba nti era bagudde mu lukwe olwa Hajjati Zuula ne ttiimu ye okuba nti no batandise okugenda mu banene bantegezeza nti waliwo omukulu omu gwe babadde bakolandagana naye eyafolowinga okutambuza fayiro ya Haji bamutwale mu kooti mangu bamusibe nga state yali aganye olw'okuba talabawo bujulizi omukyalo oyo naye records ze nzifunye era bw'oba kwoli bakuwa message eno ne kooti gy'okoleramu empigi ngitegedde nkiddamu registra gwe baakozesa we want to get the extracts za records z'essimu ne bawali communicating nabo mukwate omwami ono ne ssente ze baakuwa mpulidde nti obadde osaba bulamuzi naye munnange ndowooza obulamuzi obusiibudde waliwo omwami eyakozesa n'okwata essimu n'ozikubira ewa DPP basanctioning efayo ya Haji bamutwale naye ekyo si kyaleero buli omu abadde akozesebwa okukola ebintu bino buli records zonna kati zaafunise abajjanga ogasulamu era abatuuze ku kitundu abamu bewaddeyo okurecordinga witness statements ku nsonga eyo Haji abamuwaako obujulizi obwa good conduct bayiti Newspack Channel kwoli subscribinga likinga atereka obaka bwawo mu comment section nga tukyali mu nsonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali munnange ensonga zino tetugenda kuzireka paka nga ziwedde eve twasalawo kuba nti no tukuwa buli kimu kye tuba atufunyeewo munnange omu ku baganda ba Haji Ali avuddeyo n'alyoka agamba nti ttiimu eya Hajjati Zuula munnange yasazeemu akatambi kano jjukira family yavuddeyo nebaako
byeyogera. Kakati nno akatambi akasaliddwamu nga kalaga nti abaganda ba Aji bakkiriza nti muganda waabwe omusango yagukola. Bannange mbanyumiza ki? Akatambi ke twakoze nga bannyina Ali nga tugezaako okwedifendinga, ttiimu Zuula yakasazeemu era kegenda ebungeesa nti bannyina ba Ali bakkiriza nti Ali yazza omusango. Bannaye si kituufu, ekintu kikyamu, akatambi kagenda katambula baakatamyemu, ekyo kiraga obunafu bwammwe. Era ekyokubiri, omusango guli mu kooti, tulinde kooti kyenaasalawo. Ffe tulirede okugwa ne Ali n'okusituka ne Ali. Kooti bw'enaasala kyensaze, kooti y'abantu. Ffe tulinayo kooti ya Allah. Kooti ya Allah gy'eri yeetulwanirira. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Banaye bannayuganda n'okutambuza ebibozibozi ebitali ku mulamwa oba ebibozibozi ebitali bituufu. Kati ekibozibozi munnange bakitemye ku mirembe wa beddings mumutegerera ddala bulungi. Munnange ono bamulangidde obulogo, ono bamulangidde obusamize, ono bamulangidde okuba nti no munnange akozesa ddogo. Katukuwe munnange akatambi kano tetugenda kwogera bingi. Aloga limirembe yagenda ku musawo. Ate mwana muto mirembe alina emyaka 17 naye ebyobugagge byonna yabijjawo. Mirembe yagenda alina ennyumba ennene. Bagenda ku musawo ng'atwalayo n'ensambya. Ensambya wali omumanyi wali tomumanyi? Naye kati tomumanyi? Nebwe tolaba ennyumba ya mirembe nga nnene nnyo ku myaka 17. Okumanya mirembe mulogo. Neeri wa bawe yamugana okuvaayo bwe mwali wuwe. Neewuunya balina ne TV. Balina TV ate balina nebine buli kintu kyonna. Mu nyumba yo mulimu kino ekitebe ky'omuka, mulimu ekitanda ky'omuka, balina ebitanda bina mu nyumba emu. Nalabamu ne pako n'efumba caayi. Mirembe yeebereremu. Nakino ekitebe ekipika omukka wakiraba kino. Nyombo ekitebe kiriko wano akantu ke batuuzaamu egiraasi bwenywesa bwatuuzaamu. Gwe mulinde gwe muleke. Ng'atadde kapiro ku buliri. Omanyi Mirembe ebintu by'alina ne Babi tabiina. Myaka 17 ate nga ensambya yabisanga. Kati ensambya ne Mirembe ani asuula ewa munne? Ensambya yasuula eno kubanga wa Mirembe wali ebintu byeru byokka. Ensambya ono naye yatukola akantu. Walaba ekitanda kya nsambya. Ensambya yagula ekitanda kino kye baabika akakaaya kyayina ye ate nga yabikola. We buwungeredde munange nga Kasuku avuddeyo n'alyoka agamba nti yasisinkanye bba wa Shiba oba agambibwa okuba nti nno ye taata Kalimunda. Okitegeera nno mbu okusinziira ku bye baanyumiza mbu kituufu yandibanga ddala ye taata Kalimunda, yandibanga munnange ye taata w'omwana ali mu lubuto lwa Shiba kalungi. Bw'atyo Kasuku bwe yavuddeyo n'abeera ng'ate agamba katubeere nga tumukuwa. In London, I met, how can I say it? The man they say is Shiba's baby daddy. Yes, I met him. We even posed for a photo. The promoter. The promoter, Nangama Kasuko, thank you for being a good person. We were in your touch one moriro. Then I asked him, is it it? Then inside my heart I said, It is a it. it is what it is. Yeah. So I met the guy. He's a good guy. And I have some pounds. Really? Yeah, he's loaded. Yeah, he gave me 200 pounds. It's like have these 200 pounds. Oh, wow. Yeah, for being a good guy. That's $1 million shilling. And not blowing it out of proportion. Yeah. And I realized people appreciate. Tukolera ddala bulungi wolayikinga ate era n'obaako obubaka bw'oteekaawo ku mawulire ge tuba tukuwadde. Tugenzeko ewa mukyala Douglas Lwanga munnange ebiriwo biri nti oba biraga nti mbu
mbu ono munnange yalabiddwako ng'ali mu kibiina ekyabo abaresibians okitegeera bamwagala bakazi bannaabwe naye abamu bavuddeyo ne balyoka bagamba nti munnange ono anoonya mpapula ono anoonya mpapula akatambi kano nako katubeere ng'ate tukakuwa Linda yagenze jukira ojja kwebuuza ntambi nsonga ki ezitwala Linda ng'abadde ng'alabika nti nembeera nnungi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda okugenda sikyalibadde ekikyamu sikyalibadde ekibi ne lwaki aggukira wali nsonga ziri lwakati munaye yezimu ku mbeera abantu mwe bangwizi okitegeera Museveni abadde amugoba wano atagenze mu politiko gundi ezo yagenze wali andi Museveni yalwanyisa etteeka yabali sayininga mu March omwaka oguwedde n'olw'ensonga eyo bannaye bangoba njagala bubuddamu mu nnyambe n'ekyokulala zino ensonga azibuulira banne ekyo tazibuulira support group yazibuulidde ekyo bannange nzize amanya gange nze Eriisa Linda mwami wange Douglas wange era muleseeyo ng'akola butwefumbira ng'akola bulungi nnyo ate abeera atya ng'ate mukyala wa Douglas ate n'abeera ng'ate ate asaba tekisoboka nawe weyabagambye tibba wange oyo nebbanga lyemwagalidde anti kati onkubuulira ebibeera mu bbaluwa natuuka ekiseera ne maani nezuula kikyendi ekituufu era nenkizuula ngeri gyempuliramu nnyo leka naawe ntambi ebibeera mu bbaluwa bakola research ono abadde mukyala wa Douglas bakola research bali era bajja kusanga walina omwami yani Douglas Lwanga katoshinyo olino kibagambirawo lekawo bakabwawo mu comment section mukwano gwange omulungi ku mawulire ate ge twakakuwaako munnange essala ya Pastor Bugingo tukyagiriko nnyo yakutte ku bangi jjukira nti essaala eno munnange yabadde egenda ku bantu abali ku mutimbagano era yabadde enkambwe nnyo yabadde enzibu nnyo kaakati nno munnange bantu bangi bavuddeyo okuba nti naate essaala eno bagimuddiza tebeetaaga essaala bagimuddiza nabo mu bukambwe nga naye we yakoze abantu okunamira fe twasiga ekikolo ky'eddagala ly'okukunamirwa tukimanyi nti bw'otukunamira tetukusomera novena kukwasa Mukama Katonda naye naffe tojjamu bujjampale zaffe nga tukutunuzaamu omudumu nga tukugamba nti bikuddire bikuddire baali bamaanyi ng'ense batya ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga basaba ssaala mbi ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga baggyemu engoye okusitamira oba okukunamira abo be bawulira ababasusseeko fe tutandika butandisi oli mu kukaabya kajjanja nazzikuno ewaffe mu kyalo nga maama bw'ajjayo omugga akubonereza oba olina omusango gozizza singa okaaba nga tannatandika kukukuba ng'ate ekyo nakyo kikubya nga kyongeza ku bungi bw'embooko bw'alina okukukuba ekyo ky'okoze kigenda kwongeza ku bungi bw'embooko ze tulina okukukuba tutandika butandisi tonnabonerera tonnajeera ojja nakutuuka okulya mu pipa gwe era tandika okuwaayo akasente abaana b'oku nguudo b'osanga kubanga essaawa yonna weegatta mu kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa njagala ogenda okwegatta ku kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa nga wagula dda tiketi oba nga wabakuwaana dda wabeesoosaako nga nabo we banaayigga mu pipa inikesi gwe mu pipa mwobadde tozuddeemu kaakulya basobola okukuleeterako gwe Bugingo oli wakujeera nnyo Bugingo njagala Katonda akubonereze njagala ataakulekewo ng'okyali mulamu olaba Bugingo eryosiiba oyasama Mukatonda yandekawo nga ndi mulamu lwa nsonga Mukama alina ensonga lwaki teyanzita oli mutuufu Katonda yakulekawo ng'oli mulamu lwa nsonga kubanga yali ayagala kulaba ng'olya mu pipa gwe kasajja gwe Bwete tambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Park channel subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section otukolera ddala bulungi wekubanga gwe mulundi gwe ogusoose okuba nti nate obeera ku channel eno munange tukuwa amawulire agaba gakagwawo tukuwa amawulire olugambo olutambuzibwa ku mutimbagano era nga munange buli kintu kyonna kye weetaaga okumanya ate tuba tukikuwa mu butuufu bwakyo beera bulungi weeraba